amanya Zena Matovu Joan. Ekindese wano nazaala omwana Musematimba Peter naye sawa zino yantute mu kooti mbu nti nayagala with full custody y'omwana kyokka ng'omwana oyo nze mukuziza okutuusa emyaka 10. Mwasinkana mutya ne Sematimba? Sematimba nze mukyala we yeyandeeta mama wa Sematimba yeyanfuna nandeeta oluvannyuma lwa Mr. Sematimba okubeera nga era omukozi gwe yali naye yalinga amukola ki ayeebaka naye ng'omukazi nga yeeraliikira agamba abaana bange enda babeeza ntya n'omukozi akola ki ayeebaka n'omusajja kubanga mama we ye ebintu byonna abeeranga abimanyi. Mama wa Sematimba bamuyita mwerabidde omukyala ye yakuleeta wa Sematimba yeyandeeta ng'ojjayo nga ne Sematimba ayita manyi ng'omukozi okukola ewaka wajjayo nga osigala mwaka kyoko mwaka 2005 kati wayitawo emyaka 2 mukyala we n'agenda ebweru n'abaana oluvannyuma lw'okufuna olubuto kati Sematimba omukyala we yamala ogenda ebweru era nga mubimanyi nze najja ndi nayivu nze simanyi muti nno Sematimba egyo gyeki gyemiseege egy'okukola ki yatandika atya? yatandika mbu jangu onkuute mu mugongo neŋŋamba bulijjo omukyala we abeerawo nga yesiraba nga bwakukola ki bwakukuuta mu mugongo kati bwe bityo ebyatandika kuba nze waliwo nze era nze kinkaanyisa nnyo omwana wange okubeera ng'abeera nange kubanga bamaama tufe tulina okulwanirira abaana baffe kati nze omwana wange bwe simulwanire nze sigenda kulinda ebintu bimutuukeko amaka galimu omukazi abakazi onafuluma onayingira ate abakazi balogoye yenyini yabyogera kati omwana wange bwe banamuloga kuba yantute mu kooti bw'ayagala full custody y'omwana kyokka omwana wange muwola kati gali amakati galimu mukazi we ali bweru kati ani agenda olabirira mwana wange mu makaako